mwenda ntamu gwelewa kuchitebe Terego Yumbe Shema Koboko Lamwa Lamu Bila Omoro Palisa Soloti City Rubanda Rubirizi Kamwenge Dokolo Kanungu Kapchorwa Ndunga Mwasame security mwena mujye musayiningire ku form za president waffe ekyo mbakubiriza mugere ku macha mujye tugenda kuberaho wakati wa sawa 2 ne sawa 5 katika nzira ku kibuga ebyo nyanja balugamba nti nteekateeka ekibuga Kampala capital city vamwe bitundu 7 mu 2 ku buli 10 sente zikunganizibwa zidukanye eggwanga naye tesobola kufuna kitundu kimu awo nno mbasaba nti Kampala gitugenda nezo sente ezize entono twagala okuba tuzikozesa okunyikiza obuweereza nga zikolera ddala ekintu ekituufu ebizibu ebisinga byonna byekwanaganya na engineer nziddala obukugu bwange. I'm offering myself as that leader that Kampala requires now. And this is the time. Kampala etabenjija kasasiro namala dogule bimotoka byetolo labiola kasasiro n'olunaku olw'enkya tugenda kubeera Kawempe nga tugogola Kawempe twagala ekibuga ekiyonjo twagala ekibuga ekigenda okubeera nga kikolera ku mateeka rule of law kwe kuenforcing amateeka kumugenda kola kiba rule of law. Mwajitata batuwuliriza naye twasemba okuba ne meeya wano akola lwegayali Sebaana Kizito Mugenzi wali eri emyaka gidawewa Walusimbi bakolanga naye kuolwo nangeza ne kamishona ono kumyaka 5 gitusaza ono Kampala kwa lodi meeya